ebiva mu kitongole ekikola kuyinga n'okufulumya abantu mu ggwanga biraga nti abantu akakadde kamu bebafuluma eggwanga buli mwaka okunoonya emirimu mu mawanga amalala. Abasinga kuba nno bavubuka ng'okusalawo kuno bakola basobole okufuna obulamu obulungi. Ng'ogyeko abatono abagenda ku lwabwe abasinga batwalira amakampuni agatwala abantu ebweru. Henry Bagenda amaze kumpa emyaka 2 mu ggwanga lya Turkey. Atubulidde ekyamujja kuno n'engeri gye yagenda. Nali nkola mu Uganda Christian University, contract yange neggwako mu 2011. Nembeera awo nenfumba ku Kexi kuba waffe family almost yonna efumba Kexi. Nfumba ku Kexi wabaawo mukwano gwange omu eyaŋŋamba tugendeko ettake eriyo emirimu. Kino kitegeeza nti Bagenda yali atandise obulamu obujja mu ggwanga lyatamanyidde. Nasookerako lya mu factory yangoye. Factory yangoye nga tuyimirira from 8:30 to 7:30. Nempulira nga banaye sibisobola. Eyakedde ng'oyimirira bulungi ogenda okutuuka olweggulo nga amagulu gali apart ng'okooye. Embeera eno yakyusa obulamu bwe kubanga yafuuka yanjawulo ku ebyo yali amanyidde okukola ng'akyali ku Uganda Christian University Mukono. Yali yeetaaga obuvumu obw'enjawulo. Olwokuba nti twali Uganda tetukola nnyo mirimu giri awo gikooya bwongo. Uganda tusinga kukola mirimu gy'amaanyi, kusitula, kukola biki. Naye emirimu nobeera mu kifo kimu okumala like for 11 hours. Kizibu nnyo. Bagenda ng'oluvannyuma lw'emirimu alina okweyuna walina okusula mu nnyumba empangise ne bannayuganda abalala 9 byagenda nabo mu ggwanga lya Turkey. Embeera y'omulimu guno yamuyinga bw'atyo n'asalawo okukyusa. Nakola weeks 2 ne neegoba nga sibisobola. Mu kwagala okweyimirizaawo aliko omukwano gwe yakubira essimu yali yafunidde omulimu ogw'enkalakkalira asobole okumujuna. Bagenda yafuna omulimu gw'ayita Fabricas nga gwakukola byakwewunda. Kyokka agamba nti bannayuganda abalala abaafuna omulimu mu kifo kye kimu yasalawo okukyabulira kubanga abamu ku bano baali batandise okusiiwuuka empisa. Twali tuwezeewo abannayuganda nga 9 naye nga mulimu abasigalayo ne baloopa. Nze n'enkisensinga ate nze mba saagala kukola lutalo. Nenvaawo ng'omu mukwano gwange mu Nigeria gwe nakolako naye n'angamba jangu wano bagaba $150. Twambuuza engeri gy'asobodde okubeera mu ggwanga lino awatali biwandiiko byetaagisa. Ensi obulungi bwayo nti bw'ojja noba nga tolina musango okola bw'oyagala kuba ensi eyagala abakozi. Bagenda yali ayimiriza famire ye Uganda ng'agiweza ensimbi z'afuna wabula ekiseera kyatuuka n'alaba nga mukyala we alina okubeera okumpi naye amuyambeko okwanganga embeera gy'alimu. Mulimu gwe kuteeka wano bamuyita touch buli obugilitali nga bwe mwalabye buye gwe mulimu gwe ffe tukuba eno bo ne batwala ne bateekamu. Bano nga bakola butaweera okuyimirizaawo famire batuuka ekiseera ne beegomba okudda mu Uganda balabe ku b'eŋŋanda n'emikwano. Kyokkola obutaana biwandiiko byetaagisa bano eby'okujja mu Uganda tebagala bimalirako nnyo biseera kubanga singa bakigeza bayinza okufuna ate obuzibu. Wano bw'oba oddayo osasula overstay. Awo bakufunira ku kisaawe eyo osasula overstay. Kolekba nti ffe tetusasula misolo osasula overstay. Kyeni mu kutwayingako era wenjifunira ojja kundaba nga nzeko e Kampala. Bagenda alina essuubi okudda mu Uganda gye bujja alabe ku muwala we yasigala kuno era awumulire kuno. Era wengenda manya ngende mu kyalo we naafuna ettaka nga ddene tekeko bafamuza za nkoko oba za mbizzi oba biki oba nte future plan yange kubeera eyo mu kyalo ekyeyo kino kyolaba bw'oba tekiplaningidde bulungi oddayo ewaka otuuka ewaka ng'olaba owalekayo baakuyitako. Oyinza okugamba nti bagenda wa mukisa kubanga waliwo bannayuganda bangi ddala bagenze mu mawanga Buwarabu nga balowooza nti obulamu bwabwe bwakukyuka naye ne bamalira mu bizibu ebitalojjeka nga n'abamu babiguzeemu obulamu.